ndowoozaako ekizibuwalira abalala nkisobola kye basobola nkisobola nange kyensobola nkisobola. Wow. Yes. Music wedda ne music wakati abantu bayimbye ebika bya music bingi right now naddala w'abavubuka. I could say maybe bubblegum music right now gwe tulina omurating otya ne music wedda? Ya music wedda yalinga mulungi era kyova olaba awangadde nti naffe abamu aba writers ab'enjawulo bagenda ebigambo ayinza obutajjamu bigambo naye naafuna idea cause baali bayiiya balungi. Kati music waffe wakati mulungi nnyo nti asoundinga bulungi nabiki naye tubulamu okuggumiza ku message kwegamba tubeere nga tukuba ebinyuma ebitambula n'omulembe naye ng'omuntu aluwulira n'ategeera kikogamba oba atali munnayuganda ng'alaba script oba ki n'ategeera kyotegeeza naye nga sijja kugamba nti kankopearing owedda n'owakati bonna bakuba naye bali batusinganga nti bayimbanga message ate ne bwe babanga bategeeza ekintu eky'omuntu omukulu wakitegeera gwe wekka ng'omukulu nga tosobola omwana omuto tosobola mutiisa kuwuliriza music so kati baganda baffe just naffe tumanye tugenda kukula tubeere bamaama tubeere bajjajja tukole music agenda okuwangala nga ne bw'onooba okuze okaddiye ojja sobola omuyimbira bazzukulu bo yenjawulo yokka gye tulina just tuspicingemu katono tuddemukko ku mulamwa ndowooza obubaka butuuse butuukidde ddala kansuubire gwali ku Terefayina obubaka butuuse bingi ebigenda mu maaso mu Uganda battles ziringa battles juzi waliyo neyavuddeyo n'asaba nti wekiba kisoboka Bebe Cool Sako ne Chameleon nabo bakole music wa munyumira so gwenga gwochogerako ki battles zino zine kyezongera ku music industry ya Uganda oba tewali at all? Zirina era tuzaaniriza kiba fine kasita weesimba ku gwosobola kubanga tuyinza okulowooza nti kyongerako ate ne kisuula abamu omuntu ajja kujja yeepapa alike ku Mary Bata amukube endongo ate ng'aluddewo mu industry nga Mary Bata yakajja amukube endongo so bato tuzikole naye tetwepampalika buli omu ategeere nategeera atya mboyo gwe nina okuba naye abakimanyi babamanyi twesirwaza nogaa nedda abagezi nnyo abo abantu opima oweyinga n'ogamba ono naye bwe tunayeteeka ku waliwo omuntu gwosobola okwessaako ng'ogenda maliza ekivvulu ng'abantu obeeyambulidde ate nga bakubeereddewo ebbanga nga bakuwagira bwe batyo so tuzikole naye tutegeere ekyo abozikola nabo tegeera abozikola nabo naye nze bonna mbaaniriza mu nnyimba zo z'olina zonna zoze nga weewandikira zoze nga weeyimbira luyimba kironizoga nti lusukulumyeko nnyo ku ndala zonna? Ennyimba zange zonna Mukama azitaddeko ekisa buli luyimba lujja n'ekisa ekyenjawulo kubanga disappointment bw'omuwulira si walaavu nnyo n'abantu bamwagala saluti n'ambuzaabuza ng'alinga asinze disappointment madowadowa ate alinga eyasinga saluti ate ndi mulalu naye ate mata like ekisawo ekiri nkozesa kisa kubanga kikyaliwo yes zonna zirina ekisa kyazo nungi naye abantu bagamba nti omuntu wava mu kanisa n'agenda n'ayimba world music aba agudde ekyo kiri true kyenkanawa? Okugwa kuno kiva wakati wo ne Katonda wo abantu balekerawo judging enkolagana yo gwe ne Katonda wo kubanga n'abayimiridde abamu ate bali ku miti ende mabega gye babakoze eki gye babazizise so tetujajinga muntu yenna kugwa oyo ali mu ggulu atuula mu nju ey'omunda ey'emitima yalina okujajinga. Yes. Okay. That's not so good. Oyina ebisemba byewandigadde okuba nga obulira ku balabi bo? Banaye abalabi bange abalungi aba BBS Terefayina nsooka okutumirako ka sweetheart kange kaddaaya oli otya kamaama I love you njagala okutumirako MBM music yonna fani wa Mary Bata music ne MBM family mwenna mbatumiddeko mikwano gyange mwebale nnyo mwebalire ddala okunsupportinga MBM team bwe tukola emirimu gyaffe. Thank you so much. Abawagizi bange nsaba mugendeko ku YouTube channel yange musubscribinge ate mulinde music very soon ngenda kuleeta video empya. Yes. Wow. Situdde. Akasembayo kankakubuuze kano oleta music yompya. Ne have you ever thought of maybe nankanteke ekivulu ekyange ekyamaanyi nga bale bali mu kubitegeka ennaku zino? Kirowooza era ensonga lwaki nkola music njagala ngenda okukitegeka ng'abantu balina ensonga lwaki bajja kuba nze njagala nnyo okuyimbira abantu ne bamatira ekirooto kyange kyakubeera nga abantu bagamba oyo omukazi ayimba nga ne bwe ndi banvuddewo baligamba yayimba so njagala ntegeke music nga ntegeke concert nga ntegeeza music sagala kubeera excited tirako abantu bansabye kambawe
bwe nakisaba ennyo tujja kigira ki kubanga ndaba batandise naye nze omuwagizi wange yajja okuŋŋamba ekyokola kubanga yategeera music wange ate yasasula ku mulyango. Ow'omukwana ali ku BBS Terefayina program kili kitya amanya ze Princess Debbie kanebaze Linda's Boutique okuntuusako ate yaze nnungi bwezi era abakutegeeza nti nno Mengo Rubies oba tonatuukawo waliwo Linda's Boutique balina Linda's Saloon balina buli kimu kyonna kye weetaaga gwe n'omulungi ate nga nyo okutegeeza nti engoye baziyina eza offices z'abaami n'abakyala zonna obeera zifuna mu bujjuvu. Lwaki sikusiibulira wano program kili kitya ate munaye batwongere oluyimba Randy Mulalu tulunyumire n'abantu bayongereko.